Ebbaluwa yasooka yawandiikibwa nga 2 omwezi gw'okutaano akulira ebyensimbi mu banka enkulu oba Director of Currency Natamba Bazizi ng'asaba kampuni yaweebwa obuvunaanyizibwa okuba ssente eya Obetu Fiduciary ennyonnyole engeri ebitereke 5 gye byateekebwa ku nnyonyi empangise eri etambuza ebitereke 20 ebyalimu ssente za banka enkulu. Ebbaluwa eno eyogera ku bbaluwa yasooka okuwandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gw'okusatu. Mu bbaluwa eno Obetu Fiduciary yali etegeeza banka enkulu ku kika ky'ennyonyi wamu n'omuwendo gw'ensimbi ogwetaagisa okutambuza bookisi 1400 ezaalimu ensimbi obukadde 7. Obumu ku bweyamo aba kampuni ya Obetu Fiduciary bwe baakola kwe kutambuza ensimbi zino ku nnyonyi empangise nga titeekeddwako kintu kirala kyonna. Kampuni eno yalina okubeera n'ennyonyi esukka mu emu n'eyinsuwa okuyambako singa wabeerawo obuzibu. Mu lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gw'okutaano, banka enkulu yafuna okuddibwamu okuva eri kampuni etambuza ebitereke ku nnyonyi eya Network Airline Management. Bano baategeeza banka enkulu nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna bwe baali beetegereza ennyonyi yasooka okupangisibwa okuleeta ssente ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, baakizuula nti yaliko obuzibu. Kampuni eno yasalawo okufuna ennyonyi endala okukola omulimu gwe gumu. Kyokka mu nnyonyi eno mwalimu ebitereke ebirala 5 ng'ekimu kyalimu ebyuma oba sipeya w'ennyonyi. Ebyali mu bitereke ebirala 4 tebaabyanjula. Ebbaluwa eno era yeetondera banka enkulu obutayanjula byali mu bitereke bino. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eno Natamba Bazizi yaddamu n'awandiika ebbaluwa endala nga mu 7 omwezi gw'okutaano eri munnamateeka wa banka enkulu Margaret Kasule ng'amusaba awabule banka enkulu ku kirina okukolebwa mu mbeera eno. Ebbaluwa ya Bazizi eyongera okunnyonnyola ku byali mu ndagaano eyasooka wakati wa banka enkulu ne kampuni ekuba ssente. Mu ndagaano eno kampuni eno yalina okuba ensimbi obukadde 17,000 mu siringi 5,000 n'obulala 30 mu siringi 1,000, wabula ensimbi ezasooka okuleetebwa zaali obukadde 7 zokka. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'okutaano aba kampuni ekuba ensimbi nate baddamu okuwandiika ebbaluwa endala nga bategeeza nga bwe baali abeetegefu okulirira banka enkulu olw'ebitereke ebyateekebwa ku nnyonyi empangise n'obulabe bwonna obwali bukoleddwa. Ayogerera gavumenti Ofuono Opondo bwe yali ayogerako ne bannamawulire gye buvuddeko, naye yategeeza ng'abatambuza ssente za banka enkulu bwe bakkiriza okubalirira olw'ebyali bisobye. Bano baasaba banka enkulu okukkiriza okubaggyirako ebitundu 10 ku buli 100 ku kutambuza ensimbi obukadde 13,000 mu siringi 1,000 ezinaatera okujja oba okubasalirako $1 1,500 ku nsimbi ezeetaagisa okuba obukadde 17,000 mu siringi 5,000. Tekinnamanyika ki banka enkulu kye yakkiriza. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.